Abeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Ekitongole ekiramuze ekya Uganda kisiigiddwa enziro olw'obulyake n'obukenezo obujjudde mu kitongole kino obutassaamu kitiibwa mu nsala ya kkooti n'okukozesa eryanyi n'ebyokulemesa enkola ennuŋŋamu ey'ekitongole ekiramuzi. Saabalamuzi eyalondebwa Bart Katurebe yavaamu omwasi bwe yakomba ku paasi n'alayira okusiguukulula abalamuzi n'abakozi ba kkooti abakenuzi. Yatuuka n'okuyita omulamuzi George Kanyehambe yali yawummula okuyamba mu kulwanyisa buno obulyako obw'enkukunala. Era bavunaanibwa emisango ne gimala gibakka mu vvi batuukiridde okugibwamu alijesta enkulu ey'abalamuzi. Amangu ddala ng'omulamuzi yakalondebwa nga n'akataayi tekannasala. Munnamateeka wa Mubende Patrick Obo avunaanibwa ku jjanguzi ku Francis Kafura ey'emitwalo 5 okubuzaabuza omusango guno bwe yali awera ennemba nagwo. Patrick Obo yasimbibwa mu kkooti n'asindikibwa mu kabula muliro oluvannyuma n'ateekebwako engasi y'akakadde kamu n'ekitundu. Obulyake mu kitongole ky'abalamuzi bunyinyiitidde. Okuyingirira ebyobufuzi mu mpuliriza n'ensala y'omusango kigambibwa nti abalamuzi abamu bafuna ebitengotengo olw'okutiisibwatiisibwa ekireeta kyekubira mu nsala y'emisango. Newankubadde wakyaliwo okwemulugunya mu nkola y'abalamuzi n'ebbula ly'abalamuzi okusobola okuddukanya kino ekitongole obulungi. Mwami Bart Katurebe aweze okukola buli kisoboka nga ssaabalamuzi okuzza obwesige bw'abantu mu kitongole ky'abalamuzi. Obwongo bwe butoola era bwe butusobozesa okukola buli kisi kye tukola. Omubiri n'ebyuma oluusi bitera okucyankalana era n'obwongo oluusi busobola okucyankalana. Ekintu ekicyankalanya entambula y'obulamu mu Uganda okutabuka obwongo kutwalibwa bulala yadde abantu bangi bakosebwa. Bayitibwa amannya era bangi tebaagala kumanya bibakwatako. Bangi bagamba mbu babaswaza nnyo naye nga gye buva ne gye budda obulwadde buba bulwadde. Ng'omuntu yenna asobola okulwala obulwadde bw'omutwe. Sabbiiti ewedde mu disitulikiti y'e Ibanda omwana ow'emyaka 10 Hassan Mubarak yali atwalibwa ng'omwana w'ekibi kigambibwa nti tebamufangako era bano bye bamugamba nga yali tabitegeera. Kitawe kwe kucyankalana n'amutuga naye nga singa bamujjanjabisa kyandimuyambye okutaasibwa. Abantu bangi balwadde ba mitwe n'ebikozesebwa okubajjanjaba bitono ddala. Abasawo bajjanjaba emitwe bali 3 bokka era buno obulwadde abasinga batera bulekera basawo ba kinnansi. Ekisinga okuluma y'engeri abantu gye bayisamu abalwadde b'emitwe. Okusimba ebimuli kuleese enkulaakulana mu Kenya. Omusasi waffe MC Yala kaaga tutuuseeko. Kenya y'emu ku nsi ezisinga okutunda ebimuli mu nsi yonna era kimu ku buli bimuli 3 ebitundibwa e Bulaaya kiva mu Kenya. Ebimuli by'ensi eno bya mugaso nnyo mu byenfuna era nga biddirira amajaani mu kuyingiza ensimbi mu ggwanga ly'e Kenya. Okukuza ebimuli bino kiyambiddwako embeera y'obudde ennungi esobozesa ebimuli okukula omwaka gwonna obulungi awamu n'okubeera n'entegeka ey'omulembe n'abakozi abalungi n'entambuza y'ebimuli ennyangu mu Bulaaya n'awalala wangi. Ekisaawe ky'ennyonyi ekikula ekya Nairobi kirina taminolo esobozesa ebimuli okuyisibwawo awatali kulwawo. Taminolo eno ekola ku bimuli n'enva endiirwa zokka okuva ku balimi paka ku baguzi kubanga tebirwa kwonooneka. Kumpi ebitundu 2 ku 3 eby'ebimuli bino byolekera nsi ya Holland ewakuŋŋaanira abaguzi b'ebimuli okuva mu mawanga mangi. Yadde akatale k'ebimuli by'e Kenya kali Bulaaya ne Russia naye kati Kenya etunulira okugaziya akatale mu nsi za Japan, Canada ne Australia. Abalimi b'e Kenya basazeewo okugaba obuyambi bwabwe okubangula abalimi b'ensi y'e Rwanda nga bayita mu gavumenti yaabwe okukola ennimiro nga yayiika 35 ez'ebimuli by'okutunda. Esuubirwa okuvaamu endokwa z'ebimuli obukadde 3 buli mwaka n'okuyamba Rwanda mu lugendo lw'okulima ebimuli ng'entandikwa. Kenya ye namba 3 mu kutunda ebimuli mu nsi yonna nga bafuna obukadde $5 buli mwaka mu makungula. Sigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Yala ogatutuusaako. Okwegombebwa mu ngeri ez'enjawulo kintu kya bulijjo naye bannayuganda bakyekuusa ku ndwadde n'okufa. Okukyusiriza abaami
abaami n'abakyala ng'engoye oba obusudde obuteekuuma butadde bangi ku bunkenke abawala abato n'abakyala babonaabona olw'abaagalwa baabwe abateesigika obutamanya ngeri ki gy'oyinza okutaasibwa ye kanaaluzaala w'embuto ze bateetegekedde abakyala bangi bafa mu kimugunyu nga basirise kye n'obulumi ku mitima obutalojjeka ebitongole ebimu nga maristops biyiyizza enkola ey'okuyamba abantu n'obuyambi obw'enjawulo ekibakoledde erinnya n'ettutumu balina kye bayisa taktax bano batuuka mu buli bifo n'ebyenzigotta tebabisossola bano bakebera ewamu n'okuwa amagezi eri abo bonna baba bazze okuyambibwa. It is difficult to get these reproductive services because people are poor, they don't have enough money. I came here because they told me that they are testing HIV, AIDS, family planning, and I came here, they gave me, it was free of charge. Younger people like us, they have no time of going to big hospitals, but if they come, if this outreach comes here, they get a chance of coming to get the service. As Maristops International Uganda, we look forward to see these young people getting tested, knowing their status and sharing their status to their partners and equipping them with enough information about STIs and treating them. We use tuk-tuk system, we use tuk-tuks to reach out to these young people as a system of transport because they are easy to reach hard areas, especially the slums. Bano balina essimu etali ya kusasulwa. Noti 8 noti emu 2 noti 333 kuba kwene essimu ofuna obuyambi omanye na didakta kuwanaayitawo omusisinkane. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma nola tulondira amawulire amalala gokya nsigadde nze MC Loy ne dislike. Ago ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka street ge mawulire Goberere ngoma 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 goberere ngoma